Ebikolwa by'abatume Essuula 21. Bwe twamala okwawukana nabo ne tusaabala ne tuseeyeeya butereevu okutuuka e Koosi. Ku lunaku olwaddirira ne tutuuka e Rhodes. Bwe twava eyo ne tutuuka e Patara. Eyo gye twasanga eryato eryali liraga e Foyiniikiya ne tulisaabala ne tugenda. Bwe twalengera Kipulo ne tukireka ku luuyi olwa kkono ne tulaga e Siriya ne tugoba e Ttiiro, kubanga eyo gye baali baagala okutikkulira ebintu. Eyo twasangayo abayigirizwa ne tumalayo ennaku 7. Ku bwa Mwoyo Mutuukirivu abo ne bagamba Pawulo aleme kugenda Yerusaalemu. Ennaku ezo bwe zaggwaako ne tuvaayo. Bonna awamu n'abakazi n'abaana ne batuwerekerako okututuusa ebweru w'ekibuga. Ffenna ne tufukamira ku lubalama lw'ennyanja ne twegayirira Katonda. Ne tusiibulagana, ffe ne tusaabala mu lyato, bo ne baddayo ewaabwe. Bwe twamaliriza olugendo lw'oku nnyanja lwe twatandikira e Ttiiro, ne tutuuka e Putolemaayi, ne tulamusa abooluganda, ne tumala nabo olunaku lumu. Ku lunaku olwaddirira ne tuvaayo, ne tutuuka e Kayisaliya, ne tuyingira mu nnyumba ya Filipo eyategeezanga abantu amawulire amalungi, ne tubeera naye. Yali omu ku abo 7 abaalonderwa mu Yerusaalemu. Yalina bawala be 4 embeerera abaalanganga. Bwe twamalayo ennaku eziwerako, Agabo omulanzi n'atuuka ng'ava e Buyudaaya, n'ajja gye tuli, n'akwata olukoba lwa Pawulo, n'alwesiba amagulu n'emikono, n'agamba nti, Mwoyo Mutuukirivu agamba nti, bwe batyo Abayudaaya abali e Yerusaalemu bwe balisiba nannyini lukoba luno, era balimuwaayo eri ab'amawanga amalala. Bwe twawulira ekyo, ffe n'abalala bonna abaaliwo ne twegayirira Pawulo aleme kugenda Yerusaalemu. Kyokka ye n'addamu nti, lwaki mukaaba okunafuya omutima gwange? Nze neetegese si kusibibwa kwokka, wabula n'okufiira mu Yerusaalemu olw'erinnya lya Mukama Yesu. Bwe twalemwa okumukkirizisa ne tumuleka ne tugamba nti, Mukama kyayagala kikolebwe. Bwe waayitawo ennaku ne twetegeka ne twambuka e Yerusaalemu. Abamu ku bayigirizwa ab'omu Kayisaliya ne batuwerekera, ne batutuusa ew'omusajja ayitibwa Munasoni ow'e Kipulo, omu ku bayigirizwa abaasooka, eyali ow'okutusuza. Bwe twatuuka e Yerusaalemu, abayigirizwa ne batwaniriza n'essanyu. Olunaku olwaddirira, Pawulo n'agenda wamu naffe ewa Yakobo. Abakulu bonna ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo baali bakuŋŋaanye. Pawulo bwe yamala okubalamusa, n'abategeeza byonna Katonda bye yamukozesa mu baamawanga amalala. Bo bwe baabiwulira ne bagulumiza Katonda. Kyokka ne bagamba Pawulo nti, Owooluganda, naawe olaba nti waliwo Abayudaaya 10,000 abaakyuka ne bakkiriza, era nga bonna bakyakuuma butiribiri amateeka ga Musa. Bawulidde nti oyigiriza Abayudaaya bonna abali mu mawanga amalala okuleka amateeka ga Musa, era nti obagamba baleme okukomola abaana baabwe wadde okugoberera empisa ez'Ekiyudaaya. Kale bibe bitya tebaaleme kuwulira ng'ozze. N'olwekyo kola kino kye tukugamba. Tulina wano abasajja 4 abeeyama obweyamo. Batwale wetabe wamu nabo omukolo gw'okutukuzibwa, era obasasulire balyoke bamwebe enviiri. Olwo abantu bonna banaamanya nti bye bawulira ku ggwe si bituufu, wabula nti okwata amateeka ga Musa. Naye ab'amawanga amalala abakkiriza twabawandiikira ne tubategeeza kye twasalawo nti baleme kulyanga biweereddwayo eri balubaale, wadde okulya omusaayi oba ensolo etugiddwa, era beewala obwenzi. Awo Pawulo n'atwala abasajja abo. Ku lunaku olwaddirira ne yeetaba wamu nabo mu mukolo ogw'okutukuzibwa. N'ayingira mu ssinzizo okumanyisa ennaku ze banaamala mu kutukuzibwa, era n'ekiseera bwe banaaweerayo ekirabo ku lwa buli omu ku bo. Awo ennaku 7 bwe zaali zinaatera okuggwaako, Abayudaaya abamu abaava mu Asiya ne balaba Pawulo ng'ali mu ssinzizo. Ne basasamaza abantu bonna, ne bakwata Pawulo nga bwe baleekaana nti, Abasajja Abayisirayiri mutuyambe.
ono ye muntu agenda ng'ayigiriza abantu mu buli kifo banyomoole eggwanga lyaffe n'amateeka ga Musa era n'ekifo kino. Ate kaakano aleese n'Abayonaani mu ssinzizo n'ayonoona ekifo kino ekitukuvu. Ekyo baakyogera kubanga baali balabye Trofimo ow'e Efeso ng'ali ne Pawulo mu kibuga, ne bateerera nti Pawulo amuyingiziza mu ssinzizo. Ekibuga kyonna ne kitabanguka, abantu ne bagugumuka ne bakwata Pawulo ne bamuwalaawala ne bamufulumya ebweru w'essinzizo. Amangu ago enzigi ne ziggalwawo. Bwe baali basala amagezi okumutta, ebigambo ne bituuka eri omukulu w'abaserikale nti Yerusaalemi kyonna kijagaladde. Teyalwa, n'atwala abaserikale n'abakulu baabwe n'aserengeta eri ekibiina ky'abantu. Bo bwe baamulaba ng'ali n'abaserikale ne balekeraawo okukuba Pawulo. Omukulu w'abaserikale n'agenda eri Pawulo n'amukwata, n'alagira asibibwe n'enjegere bbiri. N'abuuza nti, ono y'ani era akoze eki? Abamu mu kibiina ky'abantu ne baleekaana nga bagamba kino, abalala nga bagamba kirala. Olw'okuleekaana okwo n'atasobola kumanya kituufu, n'alagira okutwala Pawulo mu kigo. Pawulo bwe yatuusibwa ku madaala, abaserikale ne bamusitula kubanga abantu baali beetabangudde. Bonna baali bamugoberera nga bwe baleekaana nti, Pawulo bwe yali anaatera okuyingizibwa mu kigo, n'agamba omukulu w'abaserikale nti, onzikiriza mbeeko kye nkutegeeza? Omukulu w'abaserikale n'amubuuza nti, omanyi Oluyonaani? Si ggwe mu Misiri oli eyaleeta akajagalalo mu nnaku ezo n'atwala abantu abatemu 4,000 mu ddungu? Pawulo n'addamu nti, nze ndi Muyudaaya, enzaala y'omu Taluso eky'omu Kirikiya ekimanyiddwa obulungi. Nkwegayiridde nzikiriza mbeeko kye ŋŋamba abantu. Bwe yamukkiriza, Pawulo n'ayimirira ku madaala n'abawonya n'omukono. Bwe baasiriikirira n'ayogera nabo mu lulimi olw'Ebbuleeyi, n'agamba nti,